kwera ziri 11 zakaita ku ssaawa emu y'akawungeezi oli ku 89 akatinyizo 2 emmanduso ndi musajja wa Kabaka Media Nsereko nze nkubuuza ko nate olwaleero nakusomwezi banange bazogeredda ziri 10 omwezi ogw'omusanvu Kasambula 2024 eddoboozi ly'oli omanya nti pulogulaamu eyitibwa kkiriza oba gaana kizobagana gye tuliko era abakulu bajja kujja twegatteko sobola okutembeeta ensonga nga tusinziira ku ggwanga lyaffe Uganda mwe tuli omuyizi gw'amazzi mu kibuga Nateete Batabata era ebyentambula byasanyalalira ddala enkuba etonnya olwaleero e Kampala gwe tulimu naye ndowooza abakulu bajja bitereeza mpola Nsereko erinnya lyange njagadde era okwebaza nti wagifuula ndagaano ssaawa eno emu paka ssaawa 3 oba otambula n'okumanya Kampala emijuzo mingi egya emidduka kaya jemita jam mu Luganda kyeki jam kaki emijuzo omujuzo jam mumita mutya samala gwe Masaka mwe Baganda samala gwe Muganda we Masaka munabudu muzinda wakira mutya jam pagano k'ebiddu ye jam teza kwa kayinza kwa kalipagano k'abantu kaba nakobayo kacyasinze endako zino wanje abantu ndasinga bera kubigere abantu atano nkaga kinana ku 10 babira kubigere statistics is seba mara nida ezafuru wanje alafuze Kampala ina daytime population kwa milioni 8 abantu ababera mu Kampala emisana bali milioni 8 mbulire abasulamu zino ziri milioni emu n'emitwalo 8 ekitali kituufu tasoza 3 yona kaidula musuza 3 tano ziddaka nina katono toli kumpeo ne katono gina masebo lazima nga milioni 5 zidde waka buli lunaku taxi ziri mmeka ne boda ziri mmeka ekibalo kyekyo kumpi abantu yasina lemukolowoza nti bibyo kumpi abantu milioni 3 n'ekitundu batambula butambuzi okufuluma Kampala buli lunaku pakawa abamu bagenda nakawa abamu bagenda zitwa yunaje abalaga yanza to yanzege ansaba kayijoze ko tuliza sebo so speaker nja kufala musagono okulamusa busajja n'abazaana ba Kabaka bwe tuli mu buwambi kinsanyusa nti abantu bwe natandika kibagamba bali balowooza ngombo n'entanyiza bagabulaga nti tuli mu buwambi nga ate tebakitegera n'omanyi mwambi munnaffe naye kati bakitegedde kiwakitoga muwambe munabo yesino ole muwambe munabo naye musaana yali mu buwambi kubanga oyinza okukosa nga ina kyalasaa kwogera wano agamba ndeka bayo obuwambe bwendimu naye si bwakayija olwatidde so abantu baffe njagala okubasasa abafunye okusomoozebwa okw'amazzi enkwataganya ya drainage erya wano nzibu Medi waliwo omusirikale ndoza alaba yakulanga ya sergeant amuyita Hussein yali wafu yes yansanga olwanene lera nsanze nagamba ogambe Medi n'ekivumbi abantu oliri ku salaamu nete wagitoola yes katansanze akulaga nti bagambe se Hussein kwendi manyi kwali ali awo ko nakaserawo angenti nkutegeeze Medi sebo olona bannakatonga bangambye nti kwezo omuzindalo guno okwebaza omubaka Kabanda ino mukutu gwa TV gwe yabaddeko nakulwajjo nategeeza bulijjo tetumanyi lwaki abantu batya tuzimbulula nategeeza nti waliwo omubaka opposition yali ya bilioni 4 eza cooperative wana mwenya kuna interest naye mwe tebayinza mukwata nti omulimu gwe kutabangula kutabangula mirimu gy'Abesigye nti gwe kasa tawanyiza Besigye namulemesa okubakobe nangamba wama bulijjo tuzimbulula tuzimba bazimbulula bali muli so gamba abantu baffe so era abataka bagambye se omwami Kabanda embuzi yo gyeri erinnya jangu oli bawe bamutegere ddala bamaye nti ono ekizibu kya Uganda yo erinnya teririiko Kabanda mbadde kukubira essimu
tojikwata muto wange nenja jikubira osobola kwanga nene mugana wange wuno wanayinza okuyinza sama ajja kungulira linnya sama mwebuzo ojirye sikubagala wulira linnya sama kutuliza se bateeke ku ntenjiri abasajja balamusizza mbasasira ebizo byonna bye muyiseemu naddala ababukuta central kabanga kabadde ka wiki nga bbiri nga siri ombadde ensonga ndere no nzireri nga nkwasaganya emirimu ejja nange nina okubaawo ng'omuntu ati oli balonda manyi olwolumu weyambulako ekyobubaka n'obeera mu kyataata nomaana oyambala ekyabalonda gwe obakola enyambala ekkooti nyingi maama taata jjajja ate bubaka engineer chairman wa DP Masaka DP eriemu yokka omukulembeze yakyuka naye DP esigala DP nalaba omusajja wasapule nga tuziika yani wataata wa Gonde wali kyaddiromu yani Majwala aludde mu DP yani oyo Majwala ne mukulu Lukyamuzi kwanza omusajja otajja kutasobola alinganze tetusenguka obwavu nabukola atya obwavu waliwo asinga abenaremu obwavu bebasinga okubanga bagala kwenaremu ndidde batuliza nange mu bufu bwe munzikiriza mboze kubawuliriza mwenda katonyeze 2 naddala bannamitiyana ate abawangalira mu kibuga nzikiriza njozeeyo ze bannasingo weekend twakoze bulungi nnyo terisaza ddala lyayogedde era tujja kwogera paka legaliggwa nzikiriza nsaasire abantu b'ennaama n'amabusondo tuviiriddwako mukadde waffe Mwami Ddungu olwaleero tumugalamizza Ddungu Rogers n'amabusondo abadde Ddungu olwaleero tumutaddeyo n'amabusondo nsaasira nyongera okusaasira famire ye n'abantu bonna nzikiriza mwami speaker nyongere okubiriza bannakawempe guno gwe mukisa gwenfuna nti tutambudde ebbanga nga tukendeza ku bumenyi bw'amateeka abaana baffe babadde bazzeeko ku makubo abakozi b'ebibi mwongere okubakubiriza kuba ebikwekweto bino bwe binaagenda mugenda bifuula bya bufuzi naye nga banyigiriza omuntu akutta 15,000 z'afunye okutambula okudda n'akaveera waka abaana ne bagenda nako mbagaliza programu ennungi ampuliza amanya bagategedde Yasin Ndidde Njasabigu omupakasi mu Kawempe abuze ebbanga ettono ennyo yeddira ewaka emitiyana Yasin Ndidde Njasabigu omupakasi mu Kawempe lwaki opakasa nejja kupakasa mpeze kasente enkazi emitiyana tukole abe electoral commission bagenda okungamba declare nga ndeetaze empakasiza mu Kawempe okay toyanze ege DP nze siri wa DP ogambye DP esigala DP eriemu yokka oli mu omukulembeze yakola ki yakyuka badde Alex mukulu awo nanga mubuuliza Kaija Muwanga Kivumbi n'engineer sibamala oli bwagamba I am what I am I am not I am I am what I am I am not I am DP na yesiri DP nje kwanza alikusumkuru I am what I am DP I am what I am Chendi I am not what I am kati I am what I am chenjogera chendi otegedde chendi I am what I am chendi am what I am I am what I am ati I am what I'm not kati oli agamba kiwanyi nedda kiri ekisoose sebamala akinyeje kubanga kumayigo kyaliko kya logic Alex yanga Alex ebintu ebya logic bwobe kakyagedde kisoose kikino ekyenzikirizigana I am what I am ekyokubiri I am what I'm not kama afuata yakita kama flag anti kiwanyi ye muntu nga kyakulaga si kyali kiwanyi kakati bano betugamba jatunula nga sijalaga emisana ali kino ekiro ali kirala byayogera si byategeeza
Fuanye kola ndio goza Chali si chali. Okugonza ndi okugozanya Kyalabika si kyali. Yes. Yono gogambe FDC Katonga. Olenda mugamba tulwa Museveni yakyagamba naye nga atasika muba kuba ate gwa bwala bagenda omunje gwe gwasika empale munsonyiwa nkugwiridde bugwirizi I am what I am. What I'm not. I am what I am. Bagenda bagamba simaba bali bagamba mu DP abagunda aba watermelon. Watermelon kuni suju pumpkin inga kulia kulinga agamba nti olwa abadipi walinga ensuju mu kungulu wa kiragala munda wa yellow abadipi nga watermelon nga ba kiragala munda ba red abali I am what I am nabayita I am not I am bonna bali I am not I am lebo yes abadipi yes byabo I am what I am abera katanga abera white and green. So malalichi White and green. I am what I am. Nenda kuwekana yeye wano kumuzinda wa DP. Ila mudana wa DP. Ni mwogena mulanga ba DP. Ani. Sema mara. Nashigumu. Batuka kugeti. Nenda kuachaliwa. Kati batuka kugeti. Ila wa DP. ni ku mulyango gwa parliament. Sema malali I am what I am. Constituency ba DP. Wala chibaito okubaza. Kati bali begambye wa bilioni ana mwenya. Otensa naye mukoleki mulwanje tukuba musajja. Mujako Museveni. Bijako musajja. Kakati gwa baluma bwali naenda kuba engwala. Onabuza Museveni mujako yabakoze eki. Era go toyinza kitegera kize. Kakati onachyaronya mugo. Olero nakule tujana. Nenda kano nachyaronya mugo. Okuze wabwe singo. Yawera. Era noyo kali n'omuntu amaze ofuna bilioni ana mwenya. Ruyara aronya ana mwenya. Ayizo okwagala ebintu bibeewo bikyuka. Abuze bulora. Abuze bulora. Aho bagamba inna lillahi wa inna lillahi. Dakiika zino ziri abiri mu nyeza akayita okusaawa byebyo gye tuyita tusanga ebintu bingi. I am what I am. I am what I'm not. Alex Mukulaga nkibabuuze noza kitegedde. Mwami Alex nkuliriza nnyo ebintu tobire yagenda ntugamba gundi 30 years of banana aga emyaka 3 banana so ebintu bye tebyeta kubanga wavuddeko kubitunulira ino kwekakkanyamuko ino byetegereza bakulu bana baliwo wanji tubanga tuogera ku kikwatagana ne DP omuntu wa DP yo yakkiriziganya mazima n'obwenkanya finished. Ugapimira kuki ye muntu akiriziganya n'amazima olizo kubeera n'amazima n'obwenkanya munda ng'oli nsujju munda akiriziganya n'amazima naki obwenkanya ye wa DP oli ku Manduso. Eddakiika zino ziri 28 ezakayita ku ssaawa koza kwantu oli ku mukutu abakulu we bali okulaba batembeeta ensonga. Bannayuganda tubanjulira Sabbuuni agenda tutumalako kiwubaalo tteka akamwenyumwenyu. Sabbuuni nayoza ow'omuti ayegulidde erinnya ennaku zino ye Jama. Atukuza engoye mweweevu mu ngalo alina akawoowo akalungi tagwera mangu. Jama buli omu gwe basaba banafa Chapa Enterprises gumba mukozesa kubanga atagwera mangu ate amuka mangu. Tekakoza ngoye ngozera lige Sabbuuni bitamuka n'okunya naye ono yamuka mangu ate ye kyatagalira ddala bwe buchafu n'abooza bulungi. Era nafa ba Chapa Enterprise abasanga mu kikuubo bali Sabbuuni mulala n'abayitibwa Lanzo bakusaba ogenda mu supermarket onduka kulinanya okumpi ewamu bagambe nti tunjala Sabbuuni ayoza gweta Jama wa Chapa Enterprise. Sabbuuni anaaba ayitibwa Lanzo mugezeeko togenda kwejjusa. Nyongera okukoza nti oli kumukutuzira bimwendeza akayita ku ssaawa mu ya leero akati MTN ekugamba nti erese bundles za family ziste MTN family bundles zino ziwerako minati eddakiika 13 ne GB 15 bo kibagamba MTN nti osobola okugabana ne banno gabana ne family okugabana si kibi osobola okunyiga star M00 star 2 star 8 hash okozesa MTN app
okusobola okufuna bando zino ogabane ne banno abali ku faamu abalina gye bali bonna era bagamba bo aba MTN nti nga mwena muli wamu tewali kiyinza kubalemerera. Jjukira nti MTN erungamizibwa Uganda Communications Commission erungamya ebyempuliziganya. Buli omu yalebadde ne waabeera nga wawe kati obuzibu kibeeramu kuba ntolina wawo ng'otya nti ettaka baliseera avaamu endowooza ekunafuya gezaako kuba tabula properties bajja kuza poloti enteeketeeka obulungi n'ennyumba era akutegeeza nti balina mu bifo bingi poloti zaabwe. Kati buli lwetibwa Hoima Road kwebali nnyo Mwera balinawo poloti eva ku 17 eggobero liwaffe ku Muchomo balinawo awo wedde Rutisi wali balina estate yaabwe ya 14 Bakka Bulondo balina 16 Enkowe balinayo Ennamusera eyonna Hoima Road okuva ku ezo poloti zenkugambye kikuladde kikabiri ng'oli Kampala. Amazzi n'amasannyalaze byonna weebiri bbeeyi ejja mu nsawo n'ekibanyampala bakikkiriza batabula properties bakimanyi nti okubeera n'awawo akeezimbira tekaba kato. Bali ku simu 070 94 20 03 bangamba 070 94 ngamba 20 mbandikiriza 20 ne 03 oba 070 054 mukaaga nya batabula properties basangibwa wali bayitayo jangano ku mastore je basanga wawe wajja enansa ku mastore wajja bafuna okwekwata plotio mangu abakulu ngambye webali tuna Bokaija wali Honorable Sebamala wali na RDC wali mkulu Munasingo Ndidi Yasin naye wali ampoliza biche biri mu ggwanga okuli bagenda okwogera ekimu ku byo senkulu w'olukiiko ebyokulonda mu ggwanga akakiiko katibwa Electoral Commission omulamu Simon Byabakama ayagala gavumenti esseewo enteekateeka erambika omwero gw'ensimbi ogumanyiddwa obulungi bannabyafuzi ono Samala walina okukozesa mu byokulonda okwewala ensimbi eziyiibwa mu kalulu ezivuddeko n'okutaataaganya ekitiibwa ky'eggwanga. Omulamu Simon Mugenyi Byabakama agamba nti ensimbi zikozesebwa mu bannabyafuzi ensangi zino mu kalulu zeeraliikiriza era zisinza okuvumaganya akakiiko k'ebyokulonda kaakulira ekyo nakyo Sebamala kirimu njita corruption kiyita ekyekyo era corruption yeeyo bw'atyo bino byonna byogedde nga tuli ku hoteri eyitibwa Resort Sebugoloobi wensinkano gyatayize bannamuli bwe tubadde n'atuule kunze kamba bireetere simanyi wakyagamba ayam oba ayam nonti ayam ye bw'atyo bw'agambye Simon Byabakama omulamuzi. Twali kyali awo ate kyankwanzi egenda kumala ennaku 7 eri kabineti yonna gyetuddeho nabo Sebamala kabineti y'eggwanga gyetudde ekibaliko nabo kyekya Simon Byabakama corruption era nga President Museveni yagambye ebyo corruption yajawuddemu ebiti bina ampuliriza yaga nti wali ababbi wali mu gavumenti eno naga nti wali abagulirira wano kyayise misuse of office okozesa obuyinza mu office naga kino naga bamugamba nti sebo president tufiira tulina wakye ekimu Luganda obuse obutabalika obunasingo trillion bwebuse obuse 9 mu butabalika 8 General Museveni Kamanda n'obuhumbi 8 Kamanda naga kitayinza kikiza mu gavumenti kikafuwe tajja kikiza kino kati simanyi President Museveni ayogera what I am oba what I am not kati simanyi ebyo kakati Byabakama etteeka lino lijja etteeka lino simanyi Electoral Commission bwenijja etteeka lino linaakola ninga mpulira njala kutegeeza nti guno mwezi gutulimu ogwa July Electoral Commission yali badde yatulagadde electoral muzamu efe tugenda okulonda Sebamala gomanya oluzungu kusingaza efe tugenda okulonda mu babiyita batya tugenda okulonda mu ebifo polling stations yali badde ziri gazetted ekyo Electoral Commission tekikoze jandibadde bamaze okufuna wezisangibwa omuntu ategedde wagenda okulonda wezisangibwa first naye batugamba bajja kikola mu July wuuno agenda kuggwako tebalina sente nkutegeezera mpuliza bagenda kutereeza enkalala mu January ajja enkala z'okulonda kitegeeza okulonda ku 2 kati
guli mujia enkalaba zitereza mu July mu June mu January 2025 tuonde president nga 2 ogw'omunaana omwaka 2026 kaiji 2026 tukakonda 2027 2026 naite sura kulonda gwa munaana ngambye gwa munaana ye road map tulonde mu gwa munaana sorry oli mutubu tula January 12 oba mwenda oba mwenda February akati awo wange teka ligamba ekisanja kina kugwa ennaku 9 tulina kulonda nga bula ennaku 9 ekisanja kigwe wakati wa January president aigwe tulina okulonda ne February nga January 12 ne February nga mwenda honorable Kaija bino byonna nkuwadde kyankwanzi bali corruption naye OIPC bamuyandi erabyani no OIPC akena Jim atugam Jime akena kandi president Museveni byanguza alimba yakabyogera milioni 7.2 yakena ngayogera ku nguzi iyaziba za akena byage kasera ngenda kula bino akena kandi wacha milioni 7.2 ayogera bino kyankwanza bamanyira bwerere je bali bawulira kakati gwe wadde omuzinda otemempenda nkuwadde ekyakena ekyokulabirako nenkubira ekyankwanzi president bwagambye nenkuwa nekyabyabaka nekiri mu corruption ensimbi zino nyingi etteka singa linaayita tandikirawo neyanzege okusookedde abakiga twange bagenzi ne banzijukiza mbusi bategeezeza nti ku Friday tugenda kubeera Fort Portal, ku Saturday tugenda kubeera Luweero nga tusinkana abe Luweero mwe baani abakulembeze b'FDC entuufu tule Katonga yagambye gyotunula weyogera emisana n'ekiro nga kyeyogera era ku Mane tujja ku Balaza tujja kubeera Mpigi, ku Lwokubiri tujja kubeera Kayunga Bugerere nga tusinkana abe abakulembeze Greater Mukono Kaija ali ayamota ayamu yes abali nga bonkebera bosanze emisana bwoli omulema gukunkwali tugende obudde butudukako Medi olese ensonga ennene egulumbya buli omu naye nga ekikulu ennyo abantu kibatate oba kibatalaba oba kibatategeera tabaine press conference ku Baraza Dr. Besigye naawe omusingi ku obubbi obukenezo obuli mu ggwanga muno n'abusembyewo n'asooka n'abukuba mu State House aka bwa awe buli we butandikira babuzimba omukulu yabuzimba era nga bwentero bagamba ano kwatambulira mwami Museveni Katonda kyatamwa yayita muwadde mukono abaganda tukozesa omukono ganti gundi alina omukono oguwonya gukola kine teyawa mukono gugagawaza teyamuwa mukono gwa bwenkanya ate n'amuwa omukono ogw'obukyayi n'ogwavuwaza ebyo ebiraba abikola ki abirina era nze oluusi ntera nnyo okuseka n'abantu abamu abagenda ne bakima ssente ze kuba ab'endabye teri bawangala nazo gwolaba gwe yajja n'agaggawalamuko ennaku ezo ogenda okulaba ng'ate kati nga mwavu muzibu wala ekiseera no twayimbanga basajja balaba nga buli kimu yakigula kati bagamba nti basajja balaba musaasire n'abalala bafaanaganye bwe batantu bangi baweddemu ku mulembe guno so era n'atutegeeza nti obulyake bwatandikira mu nsiko oli nga ssente ezigenda okukola emirimu gy'olutalo nakuba n'agenda n'azigulamu ettaka kubanga talina ttaka oli n'akwata ssente n'agenda n'azirabirizaamu abaana bwe bagambanga Dr. agambye nti bagambanga nti omuntu oyo tumukwateko naga oyo mulwanyi mulungi nga bwali omulwanyi omulungi mumuleke wano tuzze tulaba ssente z'omuwa omusolo bwe zizze nga zibula mbadde njogera n'omu ku mikwano gyo sijja kumwogera linnya nanyumiza NEC gye bayitanga NEC National Enterprise Corporation y'amagye yali ekola eddagala yes nangamba kampuni eyo baali bagitaddemu milioni 7 ogwa dola agenda okugwa ku bipapula nga bali mu kugitunda emitwalo 8 bwasala ko tumwine namugamba gutomanyi international trade kuganda national trade yekwasa milioni 7 ogwa dola naye gwe n'ogutundamu
emitwalo 8. Banka ya Uganda gye bayita UCB y'abana Uganda, gavumenti yali egitaddemu miliyoni 7 ogwa dola, ne bagitunda miliyoni 10 eza dola. 10 baali bazitaddemu, 7 nga bazitaddemu, nene ebyobugagga byayo byonna babigattira wamu n'erinnya ne goodwill gyerina ne bagitunda miliyoni 10. Era waliwo obuzibu gyonoonye Suluma ng'avudde mu Bank of Uganda ajja agiyambe esituke. Bwangwa nti anga bw'ozisitudde kitegeeza genda kuleeta akasente kayitirivu. So nti politics mu Uganda najja nga atandika okulabika nga politics gufuuse mulimu guvudde ku buweereza. Byobufuzi bya Uganda tebyobufuzi bya Uganda byolaba ng'ogamba nti osanga munnabyabufuzi wa Uganda tera okumwogerako wano gw'osanga oba akola mu gavumenti ng'avuga emmotoka nsava naye ng'omusuubuzi avuga ntono. Ekyo kiri mu Uganda wokateri mu nsi jinjagi kiri nga bannabyabufuzi n'abakola mu gavumenti nga bagagga okusinga abasuubuzi. Wali abaana munana Kenya bagambye nti mu campaign gye baddawo kati yakutandika kumanya Medi akola mu gavumenti tufuna omusaala gwa sente mmeka kubanga gumanyiddwa tugende tukole ki tugulange tuogere tuteke kubagende ku mitimbagano batimbe emmotoka yo batimbe amayumba go batimbe abaana babo bakola ki basoma. Wiki ewedde Honorable Afro Ogutu yabadde ava mu America nanga teri kintu kya maze maanyi nga munyonyi mu yadde atudde mwabadde mujjuddemu abakozi ba gavumenti abava ku graduation ez'abaana baabwe abasomera ebweru. Abaana gye basomera omutwalo gwa dola ze miliyoni nga 37 ku mitwalo egyeyongerayo, naye nga bw'okebera abo omusaala gwe bafuna nga tegufaanagana n'ezo sente zibakola ki zibafulumya nti obubbi oyo mukwano gwo gwenja okunyumiza twetunyumya ku bubbi nga nti obubbi obuli wano nti abantu twafuna era muge nti twafuna abantu abatabasaana kubeera mu bukulembeze, abantu abanoonya just okubeera obulungi kubanga omukulembeze alabira wala. Nsibirwa we yakira nti bwe yagenda e Bungereza ye bwe yagenda okujja wano yaleeta masanyalaze bannawamu wano mu lukiiko kateba mukuba emiggo nga tebalaba kyaleese kuba baali tebalanga masanyalaze naye n'akimanya mbu kino kyendeese kigenda kukola ki kututwala wala. Olwo twali bali tumucelebratinga nti olwa nti abakulembeze baffe balowooza nti okubeera mu ofiisi gifunemu ofunemu emmotoka ennungi ogifunemu ennyumba ennungi ogifunemu amasomero ag'abaana abalungi ogifunemu ettaka n'ebintu ebifaanagana bwe bityo. Tebakitunuuliranga nti omuntu agende mu ofiisi atugambe otukolere enguudo ennungi zibeere engazi oluguudo lwaffe lwa Hoima naye okubeerako n'ejjaamu atuwa ku 6 ogw'ekiro. Tebatunuulira mbu tukoleko amalwaliro tuleme kuddamu kuwulira banene bakukunavu bajjanjabirwa Kenya bajjanjabirwa mu America. So oli ku mulimu gwa president. Yes, kubanga ekituleetedde ekizibu ekiri wano kwa ekizibu kino akimanyi kiri wuwe. Wali mu State House watwala sente empitirivu nga tekawo abantu 2. Eno gundi budget yakaggwa eyabadde ne biliyoni 82. Nenga district ezisinga baziwa biliyoni 3. District erimu abantu emitwalo 3 babawadde biliyoni 3 galabirira abantu abo. Olunaku ze siringi nga 3 ku buli muntu. Iyo omukulu ezo sente lwaki sente ezo zakozesa okugula wano okugula oli eno budget eno yakayita mbu mwabaddemu ne sente zibayita others. Budget yagwa mulimu others ekintu kyetamanyi kakali najja sente buli wamu n'akwata omusolomeri kinagamba anu nti abantu abajja okubeera nga Mwai Museveni nga agenze tugenda bawa emidaali egy'okuba nti basobodde okusurvivinga. Nze omusuubuzi wa Uganda buli omusaa mukubira saluti kubanga omusolo guba bateekako ne Mwai Museveni agumanyi mutosa kusigala mu business kyova olaba agwayagala agisigalemu agumusonyiwa. Kati ekyagaza abantu ebifo byolaba 1 abamu babbi ng'abadde mu B mu URA abadde mu bitongole bya gavumenti mugezaako okuba naga akagenda afuuke MP afu negotiating tip.
abalala nti bwafuna oba obubaka wa parliament oba bwa minister kimuyambeko okuuma business ze. Waliwo omu abantu abambuuza mbu ng'oyiwa ssente empitirivu ssente ezo mu parliament n'azijjayo n'agamba nze kyenjagala passport. Olikubya bakamakati. Yes, passport. Etteka bwe liri. Yes, passport. No, terigenda ku Manduso. Tukomye ku dakika ziri 14 zokka zibulayo ku essaawa 2. Proto Forex Bureau yino ezokuwonya ennaku. Ulenga kiga ndi Proto Forex Bureau mayenda okwatagana nsimbi z'ebweru ez'amawanga amalala. Gwe omusuubuzi kati enteekateeka okutambula olugendo jangu. Proto Forex Bureau tuguze forex ku bbeeyi ennungi ate tukuwonye n'ebicupuli. Oyagala kuweza ssente bunaayira oba osobola okufuna ssente okuva ebweru wa Uganda. Weine bano bo kye basinga okutegeera kuweza ssente bweru na kuzifuna bayita ba Proto Forex Bureau. Proto gye njogerako bagaye tusangibwa ku Kabana Complex ekawukwawo olaba wali Central Bank ogiyita kaawo kusaidi nyine weyingira mundawo ku Kabana awo ita ku mulyango wa Central Bank kibiriza mpala ku mukono gwa kono gyakwisa ku pharmacy. Proto yesemba yeri wansi kuliko n'ebipande bya $, pound yesemba yeri wansi ku kizimbe ekyo complex eyo kugambita ku Centenary Bank yenza ojja kulaba bagiyita pharmacy awasembera dda ku kizimbe ekyo ku kono ng'oli munda oyingidde munda ojja okusanga Proto Forex Bureau baguze ssente z'ebweru ku bbeeyi entono. Bali ku 0758 45 33 oba 0772 45 35 osuubuza oli musuubuzi oyagala osuubulira wa osuubulira China osuubulira Turkey Dubai kati nga weetikka emirimu oyagala oli musuubuzi bakutegeeza ndi Union Air Cargo abagomu kutikka emaali baguliza ebintu okuva mu katale tukunoonyeza akatale k'ebintu akalungi byagala okugula tukutambuza okuva ku kisaawe okutuuka ku hoteeri okuva ku hoteeri okudda ku kisaawe tukuwa invitation letter ekuyita okujja China tugikuwa tuweza genda China tulina invitation letter ffe tugigaba Abalian Air Cargo tusangibwa tusanga ku BBC building kisenge namba N212 maaso ga Bank of Africa olwo bayita Nabugaba Street esimu 0740 152 33 oba 07 62 799 885 ye Lion Air Cargo edakika zino ziri ku binokozebwa ku ssaawa 2 kayija odemaliza naki mbadde gamba ekizibu ekiri wano n'etteeka lyasabye naye alakabazeeka n'aseka wono wano waliwo ekizibu nti mulamuzi Sami Babaka ayakweta teeka adda asaba teeka balireete lijja basoodira ne kuma mu bitabo linajja nga n'amalala president yatugambye ababaka babbi ate yewe ye n'agamba president eri mu nsiko yakoze nga bamasters bakola bulungi naye baatuuka wano naye waliwo omukwano gwa mpeereza akantu kaga toyogera linnya li kasome sigenda kugera linnya li waliwo olupapula lwa Uganda Agasi lwafulumanga mmeka nga June 26 1963 nga ku nguzi nti yaliwo enguzi waliwo ababaka ba parliament baali beeyongeza ssente okuva ku pound 720 nga baluza ku pound 1200 nga teziriko musolo. Yali akulira abavubuka ebiseera ebyo aba DP gwe bayitanga Zabuloni Ogulo yakunga abavubuka ba UPC n'aba DP nge Kenya ne bakwata amagi amavundu ne bagaluma ne bakuba ababaka ba parliament era ne balumba ne prime minister ebiseera ebyo Milton Obote entebe ku kisaawe ne bagaba kuba tiyagasa bakuba muyitirivu nene basonyiwa abantu ababiri basonyiwa yali omubaka wa West Nile ne Madi owensonga yes ayam go bayita Alexander Robidra ne George Magezi kwa abantu babiri abali bakwakanyiza okola ki okongeza so mwekyo mwekyo yakunga abavubuka yali wa DP n'abe basonywa bali ba DP
so mwekyo kiche kikulaga nti waliwo abantu babiri mwami Museveni enguzi eno ajagala kubanga emukwata akulimba gwe bakutemetemedde emirundi nga 72 n'emirala simange nateekawo kino ngenda teekawo kino kubanga emuyamba amala okugibba kimuzibu amala okubba sente za gavumenti amala okubba sente za gavumenti yesu babbi abazibye watuzita nguzi watubuyita buli yake kuba kubba omuntu atwala bilioni 4 nezifana wese ababbye sente zo mu musolo kakati oyo amala okuzibba batakyasagana kula kyayagala kakati n'ekirala be banna Uganda babo omubula bano bagundi ono omwana gobayitanga oyo mukulembeza Zabuloni oyo yamukulembeza wavuka mu DP mu Kampala omwogezi wabavuka ba DP kakati bano babula mu Uganda kubanga singa tuteeka tebaliiwo abateeka abakulembeza okutya bino ebintu batukola bagaba banatukola ki olina bba n'olwekyo nti byabakama bazabuloni bemwagala nze benneetaaga bwe tunafuna bazabuloni abateeka pressure ku bakulembeze olina najja nazimba ekizimbe Medi n'amugaana ne bagamba tojja kuzirya wano kati nalabye e Kenya babagete ne mu church temujja kwetaba mu kusonda sente n'abaana abawe nafuli embeera enzibu kyekigenda okubya wano naye ekyo byabakama byagambye kubanga palamenti kwafuuse mulimu owa minisita mulimu okugaggawaza kati oli aguteekamu sente ateegana anyagule ziri ennyingi akawulire ako kenkwadde kaalira bagitanga batya mu Uganda Agasi ennaku z'omwezi June 26 1963 omwandisi ali Faustine Mugabe oyo ali mu kifaananyi yani yali Dr. Obote kubanga naye amajibu agamukasikira eddakiika zino ziri musanze olwekolesa abiri sebo nyini nga sinagenda wa ndidde abadde mu lunaku lwa gavumenti mukulu Medi sijja kudda mulamu obudde ngojoga sakumalira budde njagala abatuuliriza obamba bagambe ekikunguzi president agaye mwe bazibu mwe babbi mu parliament abaka parliament ati mukulu Medi kunguzi njogere kiko anyway tukatufune we tutandikira kuwanga enguzi kuwadde ekijeno wabakama naye sente nyingi enguzi okugitandikira no okugikoma wacha tusobedde naye bagambe ti abaka beyongeza paka ku dollar meka bali zali 2 ne beyongeza pound kagende baddeko obadde Bulaya ze sente meka olukumu 2 osamu 2 kuba olukumu 2 olwaleero kambale pound eri ku kandi bali mu 17 kambale ogero nyonyo nja kuwulira njagala okuwulira abatuwuliriza ekitulemesezza okugoba enguzi leero ekitulemesezza ddala okulaba nti eggwanga lino litereera biri ebintu bibiri ekisooka kuba nti bebabba tebamanyi nti bababba okumanya knowledge simanyi oba ntegeerekeka nti gwe ayagala okkaayana nti nno oluguudo lwabadde lwa miliyoni 10 balukoledde 2 tomanyi gwe ayagala okkaayana nti essomero libazimbye bukakkata ebizimbe byolaba twandizimbidde emiliyoni 5 naye balizimbidde akawumbi kamu ne miliyoni 2.5 tomanyi tuludde nga tuli wano nga ngamba abantu nti tewali kintu kiyinza tumenya nga butamanya nga kusanga nti gwe kibakubuulira kyolabye ku simu social media politics tuolaba kiri ku Facebook oba ku TikTok oba kiri ku WhatsApp ka video omuntu keyekute mazima era kyosemba of course waliwo ebimunga mazima kasaba nga babikwatidde mu real time awo nyini ng'omuntu alina kyakola ne bamukwata akantu ng'akikola naye abantu baba babikwatiddeeyo mu studio walala nga babisazeesazeemu kiba kizibu nnyo okumanya nti kige mazima obutamanya nti batubba omukitegeera paundi 200 ziba miliyoni 5 ne ziba miliyoni 5 n'emitwalo nga 7
ogwo musaala gw'omubaka wa parliament okuva mu 1963 paka olunaku lwa leero tegukyukangako mu 1963 sente zaali 200 beeyongeza omusaala ne kutuuka ku 200 ku 200 olwa pound ze milioni 5 mu emitwalo 7 milioni 3 nedda 200 olwa pound 200 nedda milioni 7 emitwalo ngana milioni 5 mu emitwalo 7 pound eri kunya 7 atano 8 kitegeeza nti no pound 10 ze milioni 4 mu emitwalo 7 bw'ogattako ziri ziba milioni 5 mu emitwalo 7 njaba kuwulira abatuuliriza nti ezo sente tezikyukangako naye bwe bamala wa ababaka ba parliament sente endala ze ziruwa okusinziira ku gy'obeera ezo nzo w'omu Kampala nyinza obutafuna nyingi kubanga mbeera mu Kampala ow'e Masaka bayinza okumpa kubanga basuubira nti nzize mu parliament nga sikola ki nga sina wembeera sina wensula n'akajja mu parliament n'olw'ensonga eyo banyongeramu housing naye ne bongera era nazo bazikuwa okusinziira ku gy'ova kubanga bajja kuva Arua abalala bajja kuva Tooro tulekerawo abantu bawano okulowooza nti buli mbaka wa parliament aba ava mu Kampala ekyo nakibagambako ne kukuziika nti akakiiko ka parliament oba parliament tejja kuyimirira kubanga gwogenze kuziika Masaka kubanga banno bakwetaaga obeewo kubanga bo bavudde Arua agenda ddi okuziika Arua agenda ddi West Nile agenda ddi Karamojja agenda ddi eri wansi Kanungu agenda ddi Fort Portal buli mwezi buli lunaku anaaba agenda okuziika so bo bajja wano nga bazze kukola so tebajja kulinda gw'oso okugenda okuziika milioni 5 mu emitwalo 7 has become a constant nene bagamba nti omubaka ono alina n'amafuta gakozesa okuddayo n'okudda ne babongera ababaka abasinga bali wakati wa milioni 25 na 35 omusaala kati bantu batono nnyo abajja okujja wano bakyogere okyega kyentegeeza nti wa mubaka akoma milioni 25 nenjagala okwongerako ku mukulu Museveni kyagambye agambye nti ababaka basalawo beeyongeze sente mu kweyongeza sente basobole okukola emirimu gavumenti gye yandikoze ffe tubagamba abantu tubasomeseze bwereere ffe tubagamba abantu tubawe eddagala mu malwaliro ffe tubagamba abantu bawa amazzi ag'obwereere naye bo beeyongeza omusaala basobole okukola emirimu egyo byayogedde ekyankwanzi byenkugambye naye mazima ddala bw'ogatta omusaala gw'ababaka 529 ne bwe baba bafuna milioni 45 tugambe maximum tugambe n'ali ekalangala tumutaddemu otegeera Yo Kampala Muhammad Nsereko. Bonna tubawe milioni 45. Bonna tubawe milioni 45 zibo obubumbi 22. Zibo obubumbi 2 mu mbeka. 2 mu 2. Obubiri. Ne tukwata obubumbi omutwalo gumu n'omutwalo gumu n'omutwalo gumu n'omutwalo gumu n'omutwalo gumu emitwalo 5 nekirimu azimba amasomero n'ebirala. Ne agamba guno omusaala gw'ababaka kyekizibu. So kale njagala tulekera okwesindikira omuzannyo gw'enguzi tegukyali gw'ababaka ba parliament tegukyali gw'aba minister tegukyali naye gw'aba Nancy Bannayuganda nziramu okukkaatiriza ekitulemesezza okulwanisa enguzi lwakuba tetumanyi kubanga mukulu Medi bw'oba okimanyi nti osasula omusolo okuva ku buli kintu ky'oyina buli ky'oyina buli nga ozukuse Medi wano okuba nga ozukuse ku makya n'ozukka bw'oti ettaala esulako empereza mobile money ettaala esulako omwana n'omuwa sente zagenda okulya ku break nga bagenda kumuggyako bw'omuwa 5 bw'omuwa 10 bangamba nnyo money day today utegedde n'omuwa nti kale omwana ng'omuwadde 2,000 360 biba bya gavumenti si 360 actually biba siringi nga 4 biba bya gavumenti n'ofuluma ennyumba n'oteekamu amafuta nga kuliko omusolo n'ojjako ettaala ya wabweru yasuze eyaka ng'ebala unity esasudde omusolo n'oyambala engoye z'oyambadde nga zasasula omusolo n'owesisiza ebizigo n'osenya nga buli ky'okozesa kivaako omusolo
Abaana abali ebweru abasuka milioni 5 buli omu abafuna milioni 1 buli lunaku kitegeeza afuna milioni 12 awereza milioni 1 Kampala buli lunaku kitegeeza milioni 12 siwe kiri milioni 5 ez'abaana ku milioni 12 kitegeeza baweereza wano obuwumbi obutabalika nkaaga 6 trillion zezingire eggwanga ku bantu abali ebweru bwe baba bali milioni 5 zokka nga tetusuubira okuba nga bali milioni 8 so lino eggwanga gagga era sente zizifuna ekyebuuzibwa gwe nange lwaki amasannyalaze okulembeza tugeme mu kizibu wa parliament mu kizibu ky'enseno yakategorize n'agamba abakulembeze ababaka ba parliament abakozi ba government okyegedde kyendegeeza abakozi ba government n'agamba nammwe mufuuse ekizibu okyegedde kyendegeeza kubanga omukozi wa government mu parliament wetumala okutematema sente tuziweereza e Masaka ku district zikole emirimu bwe tumala oziweereza e Masaka zikole emirimu ab'e Masaka ba procurement officer n'abalala ne banoona bye bafuna agenda okukola tenda sikiwa nti ab'Ekyana Mukaaka baali bandabyeko nga ndi awo ndi n'akola tenda kati batuwadde waliwo tenda Ministry of Works gye mbadde ngubawo mu Ministry of Works nga batukolera oluguudo lwa Kaalumatala Bukunda Kaalumatala Bulegeya n'ekijonjo Kanamusabala gundi bagiwadde SECB kubira SECB omubuuze Kusega kyentegeeza ogoba sente nezijja bw'amala okufuna sente ze ng'afunye tenda ye n'agenda n'akola kati sente wakati awo zikyusa ddi emikono wakati ali mukole wakati wona ali mukola omulimo nono ali mu parliament mukuziteekayo mu budget zigende zikole muku kino kigo kitya so ebyo nange tunakwe kubanga Medi tukoye Medi tukoye naye mu bukoowu n'Abannayuganda tebakoye tebamanyi sagala tubeere wano tugambe nti era president yasinga okulya enguzi ate leero ababaka ba parliament be basize luli ziti abakozi ba government be basize ate bana buli muntu alina waalira enguzi ku lulwe ekintu ky'okulya enguzi tulina kivaamu ffenna tutya okusookera ddala etteeka ligirino etteeka byabakamalirete ku buli bw'enguzi likyuke ng'omuntu bw'akwatibwa ng'alidde enguzi bamuweera ddala ekibonerezo ekikakali afe abeere emyaka 10 etteeka ly'enguzi lisooke lifuuke ekkakali yerinafu mundabayo penalty otegedde nafu omuntu alina okuba nga enguzi agitya ekyokubiri bwe tuba tusazeewo ne tugamba toke omuntu enguzi agidde tupanishinge n'oyo gwagiridde nayo gwagiwadde bw'ababbye agimuwadde bw'ababbye gyenkulya waliwo ebintu byetulaba misana tuku ng'omuntu abbye kati wabaddeyo tenda muki gye bawadde kateri open book bagambye nti Arab contractors egenda kukola lwabadde luguudo muyunura kyenjojo obwizi n'olulala yabidinga bilioni 5.5 oli ya bidding Arab contractors yabidinga 5.5 abalala ne babidinga 484 eyaddako lowes yali 484 naye bawadde ow'e5.5 fuki ow'e484 bwe balabye nga ow'e484 ayinza okukayana ne bagamba nedda twatutuddemu mu BDA ne twamuwadde 464 era basobole okuba nti oli gwe bawa so olutalo olw'okukyusa eggwanga lino lutandikira ku kuba nti abantu baffe tebamanyi na sente ze bababba kati twaweereza sente ez'okukola mukyangunyo nakitalaaka okuva Bukeeri nakitalaaka Kibaati sente zajja last financial year naguno guliko engineer Kyanzi tagenda nga kola luguudo lwe nakitalaaka bw'omubuuza kaawo yayangambye kazindi gundi yangambye banange bano bangambye ebyo office buyayi bw'ojja mu parliament waliwo abaayo abamanyiddwa abatali what they are bwogenda mu government ya wakati ekyo tetubuuza zikangubule mukulu Medi mweno government mwosanga abantu betubeera nabo mu parliament ne bagamba oyo no yatta abantu n'oyo yatta omuntu n'oyo yatta omuntu oyo yatta babiri oyo yatta omu oyo yatta mukaaga okyegedde nga mutuula nabo fayiro gye ziri ku poliisi tezikolwangako nenga tutambula nobasanga etteso nobasanga wano mu Buganda nobasanga e Karamojja agamba oyo
olunaku olw'okulonda lwali lubi nnyo naye nga mutuula nabo. So ekintu ky'okukyusa embeera eri mu ggwanga tekigenda kubeera nti no Museveni akyasinza okubba enguzi. Oyinza okwesanga nga naye abantu bameka bamutwalira obupapula buli lunaku. Ono ayagala fees, oli ayagala kino, oli ayagala kino, oli ayagala kiri. Naye obulyake obuli bw'enguzi n'okuvunda okuli mu gavumenti eno kati kutuuse ekiseera nga kukwata ku buli muntu. Nga buli muntu alina okukinyiigiramu. Kubanga kibi. Bannayuganda batubuulira kintu kibi nnyo. Twagendawo ne twali tutunulira abantu be bawa scholarships okusoma. 89.2 FM. Oli ku Manduso. Eddakiika ziri musanvu ezagala ku ssaawa 2 ng'omaliza ngende wandidde sebo. Nze ndowooza nti bannayuganda bwe balitegeera ssente ezibbiddwa mu nsi muno ku nguudo, ku masannyalaze agatannaba twewola dda amasannyalaze tegakola, ze babbye emisana ttuku nga baziwadde ebifo bimunyonyo byani bwagende waka palamenti mweyongeza ssente mutabudde kati twongera okumusekerera kubanga naye tetwagala kumwanika. Kati twakuwa okwanika enguzi eri mu seta, twakuwa okwanika enguzi eri mu gavumenti eno kubanga ekiri ewe ekivundu. Okay. Tubalube tutakyayogerako. Naye kye tusobola okwogerako nti tukomewo buli omwana enye munne. Tuddeyo ku drawing board wawe twakyamira. Obuzibu bwa Uganda wawe bwali. Abamu ku forede tukimanyi nti bwakyamanga omukulu onazze. Ne basoka ne bewe ebizimbe bya gavumenti ebyaliwo ne batunda amakolero ga gavumenti agaliwo omululu we gweyongera. Mbadde kugamano Amdat twali tutunula ku scholarships eziweebwa districts nga Amdat yakafuna scholarship emu yokka. Naye nga Isingiro ina abaana 4. Kati district ya Isingiro ne Amdat ziri competing adyo abantu kuba ntino byonna bategera kyekimu. So bulyake buli mu buli kitongole ekya government. Ate abantu ne bamba sente baana baffe baganda baffe mikwano gyaffe. Tuyanziza. Ono Simola Imam Kasozi agambye singa oli kumpi naye waali yali badde akuwa enkoko kubanga kyagamba abantu bana Uganda tebamanyi era nga bwoganda naye agamba nnyo abantu abatamanya abeesimisa nawe oganda ensonga etutawanya utamanya singa twamanya singa tuli ku street agambye nti Simola munebalize news ndi wala nali badde muwa enkoko yanziza kubanga oyo senior wanje senior mugambe enkoko y'omulembe guno enkoko eyita ku lukombe Imam Kasozi pambye emyaka gyo Imam Kasozi yuweze kuinda analog bawayalinga mujagala kiwayala kwebaza tekingana Imam Kasozi nzikiriza nti gwe senior era nzikiriza nti nsimye okusiima neyanziza ndidde nasina genda wa Mwanga buze ensonga bakama bali kyankwa sijja biddamu nze olunaku lwa leero ekimu ku byensooso tunuulira byebyo ebigambo ebivudde mu mulamuzi Simon byabakama manyi awali omugenge tosobola funyirawo ngalo. Byabakama ono ye mulamuzi ne gyatuula amanyi ebigenda mu maaso naye ayinza obba n'obwero si wano nga ne mu kika buyinza obba tebubangamu kumanya bantu gye bayita. Etteeka asobola okuba nga yandyetaaze lijje kirungi nnyo naye amanyi bulungi nnyo emitendera omuntu mwayita okunoonya kye bayita akalulu. Abantu eggwanga twali oza nti omuntu yenna okufuna obukulembeze bonna at whatsoever level okuva ku bwero si wano gwe basimba obusimbi mu mugongo paka ku mubaka parliament aina sooka nyonyo ntibwawa wansi mbaka parliament aina kwabya nnyimbe aina kuziika kukola mazzi kukola nguudo abantu bebakola ki bebalowooza amabuga mitwalo 5 amabuga emitwalo 5 bw'oweetaano oli naawa 5 gw'oweetaano tokola ki
tojja kusomeka ebyo byonna mu tteeka ali asobola okubiteekamu yabakamu ebyo byonna mu tteeka ali ayina gundi kijagenda oppimisa nti kati bino bw'oba ogenda kwesimbawo byebyoka woolina okuteeka ki olina okuteeka sente ezize ez'ekkomo yazikola nti buli kifo kirina omutemwa gw'osasula mbaka wa paliamenti miliyoni meka ziri 5 mbaka wa paliamenti pulezidenti alina omubaka wa paliamenti ziri 3 pulezidenti alina naye kwakoma 20 eryo yaliteekayo naye eno gyagenda ebyokulongoosa tebiri luddawa tebiri eyo buno obudde yandibadde yatulagadda biki ebigenda okukolebwa eri ababaka bo ne batutaasa butaasa kuba bino ebyowoozo oba beeyongeza oba baakola ki twaleka leadership vacuum oba omuwaatu omunene nnyo tezinnaba ebyandibaddemu nze ndowoozezza wali bwakyogedde ne ŋŋamba ayinza obba bajeti yagitunuulidde nga ntono kuba okuleeta etteeka kati nti lyakulimitinga ssente zigenda muntu zagenda tteeka mu kalulu kitegeeza weetaaga obudde bungi okusomesa omuntu wa wansi nti omubaka bw'atakuwa asigala ye mubaka gw'okola ki gw'olina ate okulisomesa obusomesa dituusa wansi agenda sooka munyongere ki munyongere bajeti munyongere ssente tewali n'otunuulira biki bye tulimu nsaasira nnyo bannabyabufuzi de wano ne Honorable Kaija ne muwulira ng'ayogera ku press conference ye buli wabeera mbeera ndaba ne mbeetegereza kirabika erinnya Zaburoni mu byafaayo bya Uganda teririna we litali agenze n'amunsomera ku gundi eze eyakulembera abaakuba amagi aba DP President ngali egomba ku luno ku Heroes Day naye gwe yatuleetera okusinziira okulwanyisa enguzi yatuleetera Zaburoni wa Munsiko nti abantu okubeesiga Zaburoni balina okumugjamu ki omugjamu Waragi n'ogatta Zaburoni n'otamanya oba oli yali wa Waragi oba oli yali waki n'amawulire n'ogapimaapima naye mu byonna ki President bw'ayogera ku nguzi ng'ali ekyankwanzi oli n'amumookinga era obwedda nninda nga nninda bagenda vaayo ku human rights kuba ebimu ku bye yasabiddeyo yasabye nti ekitongole ekibadde kinafuye mu kumulemesa okulwanyisa kyekitongole ekya judiciary n'agaba bannange n'enguzi tugigatte ku ebyo ebitasaana kuweebwa bail nti temutya bannabyabufuzi to be specific yagaye temunyigirizibwa kiva mu parliament kulaba nti muta ndoza yabadde ali kwabo baliyo kuba nti mubawa bail olw'okuba bino naye kyetwebuuza president abantu baali nabo abasinga ayinza obba ye tamanyi nti baali nabo ekyankwanzi leero abasinga obungi be bamu ku bakulembedde mu kugiwoomerwa kati olwaleero ajja kujja agamba abalamuzi nti abaaye tekola ki tetuta naye nga baalimu bennyini baatudde nabo bakkaawo abaka ba parliament bakkaawo ba PS wano be babadde basinga okola ki waliwo PS batono nnyo b'oyinza okwekizonoleetinga mu ggwanga lino nti oyo takola ki talya ffe kyetusuubira kyalina okukola kiri ekintu kimu bw'aba ffe kyetusuubira kuba siri omu abakola ki abakisuubira buli gwe yawaako muweererezaako abongera omulambika kuba buli lugira atuwuliriza bw'abanga ddala gyali leero atuwuliriza kyetwetaaga kiri ekintu kimu etteeka eriruma lijje pulezidenti bwe yakeera nga wano eggwanga litandise ottabanguka obutemu bususse bufuuse obutemu n'agamba nti temuddayo kuwa beyiro temuddayo gira ebimu tugenze tubikola ki tubikendeeza ogenda n'otunulira rates za crimes ezo ezaali ez'amaanyi nga zigenze zikendeera nga bojja n'otunuulira olwaleero ng'agambye n'enguzi nayo tugiyoolenga bwekoze eki nayo tugiyoolenga bwezze niŋŋamba nti kati osanga obudde butuuse ayinza obbazze n'ayogera emirundi egiwera
ng'abalala bwe bagamba ayogedde 7 ng'ayogera ku buli bwanguzi naye buli kintu kibaako w'ogamba nti kati okutandika kukoze eki kutandise tulaba nti okuluma kutandise okuluma buli omusajja gwe yalonze okulira enguzi mu URA nga mu just mu 222 bamusingisa okubba sente za URA kakati gwaleese ate akwata ababbi mu URA ga mu milioni 48 tulina nsonga kyesibya abantu gwamusinga nsonga Kalemera omusango gwamusinga nga bye sente z'eggwanga naye gwe wadde ate okulwanyisa enguzi Honorable Kaija ebintu ebimu ekyo Gagundi gwamusinga ne bamusiba ojja tunulira ng'ebimu ku bitongole ebinene ebifuga eggwanga lino byonna birimu ku baali babadde ba convicts ng'oli yasibwako n'agenda rehabilitating ekyenguzi president gyayogeddeko ekyankwanzi ekirungi agigambye betwetaaga okonvatinga okusooka jimakena namujjukiza wakugera emirundi 5-8 ku nguzi ogangenda kukola kino negunagulinda agugatte kalabo bateguulumi kigenda kubeera 5-9 akena agamba wa UPC amugambye 7-2 kati ku 7-2 bw'aba alowooza si kipya negunaagulinde gwegatteko tulabe bateguukole ki teguukole ffe ekitusanyusiza nti ayogera ku abo betulowooza abalina okulokoka gurupu erina okusooka okulokoka ngewala yonna tennakolaki tewannalokoka enguzaawo waali weeyina otandikirwa okulwanyisizibwa Kalemera yangambye nti bamafiya Kaija Kalemera yangambye nti bamafiya ebamukuba ebamulemesa ebamukola ebyo si bino byebadde oyogera David bwe yagala nti abamafiya bakuba Honorable Kaija si buli agenda mu komera n'akonvictingibwa nti ddala abamuzi waaki kyekiddako ddala abamuzi wamusango ffe kyetulinze kiri ekintu kimu tetulina na kyetulinze bukyanga alangirira olutalo lwakolaki lwatandikibwa olwaleero ngenza okulaba eyo akalisiti akalala akazze embiro zakwongera n'abakwata mu za cooperatives ono baali mutugamba n'abakwata mu za cooperatives baoli mutugamba nawe olinda bulinzi saawa yonna oba omukulu agamba nti bwe ziba zibadde we ziyita muleke ffenna tunaabe tulongooke eggwanga lyaffe ligende mu maaso guno gwe yatugamba akuna mukyezo atanze kuluma kyali kirala kiri kyali akuna mukyuzi kino kitaba kino kya mukyezo edakiika zizino ebibaddeyo sebo ngende wa Mwanga olaba Mwanga Kivumbi sabuze ko tuzza tukwaniriza sebo okusooka netonda okujja leeti naye mbaddeko emirimu gye maliriza Medi ensonga yetuliko kankudde mukatono tubadde President Museveni ali kyankwanza ayogedde ku nguzi era nagamba yewunyiza nti ayinza kukkiriza kutwalibwa trillion sizime mu Luganda 9.8 era nagamba nayawulamu nagamba nti eggwanga bo bakusanga mu machinery eri mu nsiko naye wandisiza okulemesa bebabbi twabisa tuti ababbi naye nagamba olwo abagulirira ne misuse of office ebireese obuzibu bungi nnyo mu ggwanga tajja kikkiriza tukyali awo senkulu w'akakiiko by'okulonda mu kugambye ensonga nzikuwadde zagambye nti ayagala tekawo etteeka eriluŋŋamye sente mmeka zinokozebwa mu kalulu sente nyingi zononya ebyenfuna by'eggwanga olaba Kivumbi ekyokusooka njagala etteeka lino lina kukola amakulu ekyokusooka njagala nze omanyi Kaija simanyi oba naawe olowooza ng'oyo ebintu rights ezigabibwa mu constitution tetukkirizanga okuzikwatako ku buli nsonga yonna ne bituba tunyigirizibwa. A right to a bail is a fundamental right. Ate bail kiri mu ssemateeka. Ekiteeso bail kyova kati ono muganda ngono omunnyonnyole nti tukkiriza yes nti you are not guilty until proven guilty. Abazungu abo bangereza twakkiriza ffenna nga ffe abali mu Commonwealth countries nti Omufalansa yagamba kirala nti gukusinze okusinga weewozaako
Faransa nefe twachoosing ogantya omuntu bokwatibwa oba okyali suspect omusango teguna kuba nolwekyo tujja gamba leero nti bail esibye benguzi naye banasiba benguzi banafuna ebyobufuzi ate babenguzi babasiba ate nammwe nolwekyo ekintu ekiri mu ssemateeka buli omu kimuweebwe. Bail is a right netebeera free ebeerako conditions nekyo ganti omuntu tofune ng'okyali suspect ekyo siri nabalina ndowooza ebyo omanyi abo abafuga obubi batuuka ono balowoozesa nti n'ebibi bituufu kati abantu waliwo embeera etanise nawulidde ne ku rediyo okwo ampuliriza abebibiina bimu ti ne palamenti mutugijjewo bagikubeko nokakati noba pulezidenti bujjewo buli emu yeefuge neggwanga tulijjewo buli omu yeefuge so ebintu ebimu tubeereko bye tukkiririzaamu nti bino first of all kati ekyo mbadde njagala okwawukanako ku kya bail is a right kyavudde kyankwanzi be banatandika ebyo jjukira nti tutalo omudu twalina nga Museveni agakuggyako bail teyekwasa bino najjawo bail. Ekyokubiri palamenti abalimu be baba balyake abantu bagamba kugijja bonna abaliyo nga nange mwendi mubajjeeyo muteekeyo abatali balyake naye babatanda kutandika obalowoozesa nti palamenti mugijjeewo kubanga olaba bagamba nti poliisi yekulembedde mu kulya enguzi naye tugijjeewo olaba ajja kuleetera ekitongole kyaga nti kyekikulembedde okulya enguzi semalaga nti ate efunguze ow'omukulu wennyini ate awo erimmo amba nti n'obwa pulezidenti nabo tubugjewo kubanga kati ye iza nakyuza naye tumusemu kaguli wali olabe omukulu oyo akyalina immunity ne tugende mu moral court etali biri kakati awo tuveewo ezo zonna campaigns now ensonga enkulu ey'obuli bw'enguzi Raila Odinga yagamba abanna Kenya nti enkuba bebe bakuba yatandika ddi okubakuba era obuli bw'enguzi kyeki Mendi wali wano n'oyo ono manyi mbidde muto abakulembeze ne batandika okwekyusiza mu kitinga embazzi omukulembeze natandika okuga nti omanyi nze mbatuusa Nateete bwe mutuuka Nateete n'abaga nti naye mwategedde temunnatuuka tugenda Busega bwe mutuuka e Busega ne mugamba nti kati tulina kugenda Mpigi naye nga mwali mutandika yabavuga nti abatuusewa abatuusa Nateete tugenda Nateete nze bwe ntuusa awo ngangira mutugenda tena nawaga nti mumanyi tutuuka e Busega bwe mutuuka e Busega mugamba omanyi kati tukoma Kyengera muntu y'omu 89.2 FM oli ku Manduso tekaziri 27 ezakaita ku ssaawa 2 conversion feeds babadde wano aba conversion atunyola bulungi Latif ne Dr. Emmanuel ategeeza bulungi nti omulunzi w'enkoko wafunye no company ekyo kyawedde aba conversion feeds bakutegeeza nti omulunzi w'enkoko z'ennyama bakuleedde akalungu kabita intraco concentrate akatabulwa mu mmere y'enkoko z'ennyama kalimu calcium ayamba okukumya amagumba intraco kalimu bipimo byonna ebituufu era kitegeeza kalimu proteins vitamins eziyamba enkoko okukula obulungi intraco concentrate akalungu kano kayamba enkoko olafuluma kalumbi mubisi kubisiwaza kiyumba intraco concentrate akalungu kano kayamba enkoko ezikalidde nga zikula zonna zenkanankana ziri wamu intraco concentrate okabitabukira mu mmere y'enkoko mu mmere y'enkoko
enkoko mu wiki 5 ebe zitowa kilo 2 ez'ennyama. Conversion Feeds ye company ereeta akalungu kana kayitibwa Intraco Concentrate esangibwa protein number 5 Coronation Road luli eri odi Kampala gy'olusanga oluguudo olwo era bagamba yita ku polisi odi Kampala tukakodi Kampala li waggulu ku kagate ojja kulaba kagate eri ekisaawe kya primary ojja kulaba company eyitibwa Conversion Feeds. Bw'oba obuze genda amaduuka gonna gatunda emmere y'enkoko amaduuka agatunda ebyobulimi mulimu mmere y'enkoko bagambye nti mumpe Intraco enkatabire mmere yange y'enkoko ez'ennyama zikule bulungi. Essimu eri 0782 28208 oba 0707 79 264 ojja kunyumirwa obulunzi. Indian Institute of Health and Allied Sciences isomesa ababamize sini yokuna sini yomukaaga mwenna bagamba lisomesa okutabula eddagala nofuna bolo certificate wa diploma okuzaalisa midwifery okutabula eddagala kibeta clinical pharmacy wali kibeta medical laboratory technology era bagenda okutegeeza nti wamala sini yokuna beyomukaaga kino kyangu nyogera mu laboratory balina laboratory zijjudde obulungi basomesa era mala kusomesa bakutwala malwaliro nga butabika kayunga okwegezaamu. Essomero eyitibwa Indian Institute of Health and Allied Sciences eri ku Bombo Road maaso ga YMCA ewandegeya jangu ewandiisa osobola okusoma mu kusoma kunaatandika mu January abali ku 0753 fe bikyali bitonotono 0753 nkaaga 63 0782 639. Ekifo ekiri kati kibawumulya bakiyita Forest Resort kiri Lweza kiri ku mutindo balina empereza yaabwe eyeesiimisa buli agendayo kubanga balina kyonna kye weetaaga. Balina abafumbi abakuku buli mmere kika ky'emmere ky'oyagala. Bali mu miti bagamba sisimuka ku makya olira obutonde bw'ensi obwetoolodde ebisolo byabwe balinawo basula ebisolo eziri balina basula. Bakutegeeza nti n'abaana babalowoozezza balina kids park abaana basanyukira ojja n'abaana bo jangu yo muleko n'omwagalwawo bwana gwe ng'omuntu olumwetaaga kuba akafo akalunya oyagala kutekumya n'omubiri gwo olabe ki ekiddako wetaaga batali bireekaana jangu Forest Resort Lweza. Abaana balina kids park mubazannyira balina swimming pool ey'omulembe balina ne ku Lwokuna enkya baba n'endongo Lwakutaano baba n'endongo ekuwona evuga gyebeta live band. Fano ku Forest Resort Lweza tuweza buli muntu yenna mu kiti kyo tukubire ku simu 0708 52 19 95 oba 0778 3 4 Forest Resort Lweza ng'ogenda ita mu kisajja oli mbitaala ng'ogenda kutuuka ku gazi petrol station yawe Kajjansi ku mafuta ga gazi ojetwa kuno gwa konawo kasoyisa wali batule teako indicator side ya driver wite watu ebizimbe bibiri oyambuka waggulu eri jijja okusanga Forest Resort Lweza. Ole muwanga Kivumbi alina omuzindalo. Yes. Kunguzine bya president bya bakama. Kakati mbadde twakumyalinga nkunyonyola nti ng'olikoza ngambye atya ndidde yasini angambye nti eri bagala kola nti bajjawo beeru ekibadde kinyonyodde. Yes, kakati kyemmadde njagala kutegeeza abatuuliriza nti anti wadde agamba nti ono avuga abantu natusenati tweyonge tutuuke Busega tutuuke gye bayita Ekyengera agambye ndidde nti bavuga batemanyi gye balaga. Yes. Kati media obadde wano ekikulu owanga alidde ku lukuusi Katonda n'akuwa emyaka bwe baali bajjawo ebisanja sitole ekize wawulira nga tulina bano mu popular resistance nekibuuzo oli zisinza kudda mu bibuuzo mbadde gwe wawulira bulizi sitole tutunyumyamu egyo wali eyo ku Minowota nawulira sweet talk nawulira $1,500,000 ze baagaba ku $1,500,000 bazigaba ku
Oteje baite ya omusajja omuwichi webutambala. Musa Court zinawulira. Zali zani. Za anti bazi wa parliament. Bani ali agaba. Sali wonga mulaba. Samulaba yo. Sanjaga tunyemwe mbozi. Omanyi program eno. Tunyemwe kugafa ku kalo. Agabadde kalo ngatutugenze nnyo kusonga mwe. Ali kyankwanzi kati. Ayindo kuba tutule mu kalo kafu wali. Bugoye. Tunyemwe tutimedi waliwo. Naliwo. Mu mwaka ogwo. Naliwo. Wabiwulira. Nabiwulira. Kakati. Naliwo sala muze wali de nazikuno nga tujjawo. Ero onanonye emikono yayomba nnyo tebamuwa. Tebamuwa emikono. Yatutemyako. Yatemyako. Zibango byomulayini. Yanonye emikono. Kiringono ero ono aga etwasenza za cooperative. Yasayininga n'omugobe kuba commissioner. Nina ibugenzo okucha. Ane nga tuwa isente atizibaliya. Ebwe bityo. Kakati. Naluno nazikuno nga tuli mutoji kwatako. Yesebo. Era kalo waliwo. Naliwo. Tunga basajja bakutwejjukanye. Ebice byagenda maaso. Mbwa. Nyemye ebyo. Nyaga tunyemyemu. Bano bayasini bali bato. Bali bato. Samala yali mu kyalo. Samala yali mu kyalo. Kai John yali muvubuka atanafuna nvi. Nefa abaliwo. Yali Bulaya. Yali Bulaya. Nefa abaliwo. Walo gye bayita Article 110. Article 110. Bajuwani. Yetegeza kyonte yali egamba ki? Yali egamba ki? Ajimbuza gwe tunyumyamu. Tunyumyamu muzikiti ebugoye. Ati ko tenya yali egamba ki? 110. Ebisere walone milioni 28 zagenda ko ne mu kooti embale. Embale zali. Kyo tuwazulira kakuru omugenzi. Kakuru. Nazogera kochi. Zali zani. Ezo zali zani. Mala embozi zijamu. Nze gatunyumye embozi lero nagambye. Ati ko tenya yali egamba ki? Yali egamba ki? Ajimbulize. Tunyumyamu. Ani ajuwa? Ati gwe tukwemu. Emyaka nga jali kyegambye nti kakati Uganda eggwanga lyonna is a scene of crime. Byose bamala byagambye. Eggwanga lyonna lyetaaga omanyi wano we bassa omuntu we basiba akagwa. Nona arasabi abugira wano. N'omubuuza bubuuzi n'omugaa nti malayika wandika ebitabo ejje mulabikire. Mubuuze omwezi guno tubuulire amazima Joyitidde. Tagenda mu ggulu. Esi yonna Uganda etaaga ki? Agamba kaneterezo yasinaga kaneterezo ntwale ki? Nolwekyo Uganda nze ndi kakiiko akapaaka. Uganda yonna is a scene of crime. Kintire mu Luganda scene of crime. Kifo kinteekeddwa okuteekako akagwa. Tosala wano. Nti abaliwo wano bonna. Nakubuuziza Medi. Wano Senkulu wa radio eno ye Kawoya Mwebe. Kawoya Mwebe. Ye managing director. MD. Nesenga aleeta omukyala we. Kumulimu wano. Nga yakuŋŋaanya amawulire. Akulira abakuŋŋaanya amawulire. Editor. News editor. Ya mchala Kawoya. Naleta mchala Kawoya. Naddira mutabani we. Programs director. Nagamba nti ali mu accounts y'Uganda we. Andi managing director. Nagamba nti neyawasa muwala we. Ate oyo yakiriza kukubiriza obagaana. Neda ye producer. Ye producer. Kakati gwe omutunulako eriiso. Nekuwulira kakati gwoyo omutunulako eriiso. Ogenda okulaga producer gwola bakulagira. Alex wo nga kazini wa mwami Kawoya mukodomi. Capex wano. Naye waona ekibuuzo balina ebisaanyizo tebalina. Uganda wuliriza. Uganda wuliriza. The world is listening. Emanso. www.cbsfm.ug. Just music. CBS radio y'abavubuka ab'omulembe omuto. Listen to it. Ne baba ine ebisaanizo kati nga MD Mwami Kawoya alisa mukyala we ye chief operations officer analeta mukodomo yagaba emirimu
naeta mwanyina ye roya ye ligo naleta bano nagakuŋŋanya bano nagenda abajja kaalo kaabwe nagamba nti kakati bajja bayira Kawuma awadde kula ebyensimbi amugjeeko awadde mukoddomi we tuba tuli awo senga yakulira amawulire ngabo basanga ali mukoido nga banyumya olumbe lwa gundi kale guni senga guni yanyezeza bagenda ma managing director bagenda mba shareholders bana aba shareholders abatula bananyi radio obuli wenguzo obuli mu CBS ngande yogeroro kawoya Uganda Wuliriza. Uganda Wuliriza. The world is listening. Emanso. www.cbsfm.ug. Just music. CBS radio y'abavubuka ab'omulembe. Listen to it. tuwangalirako waliwo ebifaanana ebintu bwe bityo simanyi naye nze waliwo akaluke nasanga nga bebatu bebekatambuza bano bateyogerako mwamika we nolulimi lukyuka ogekosa lulimi lumu ne lwayise boodi ya gundi ya shareholders board naga nti mwategedde ekitutawaanya wano omukulu katamba agamba katamba ekitutawaanya wano buli buhanguzi naye nga mukyala we bebaani abagirya abaganye emimu kutambula ensi kyova ffenna as eggwanga Uganda tusaanidde twekube mu kifuba tugambe nti gunsinze gunsingidde mugamba nti abakatuli kisaba mala gunsinze meya kurupa beteeko gamba kakati naye yennyini yeekubemu tooki ali ekyankwanzi kawoya asigamba oli nze ndikuwa alina okwekubamu etooki agambe nti nange benetuna mu mmira nze naye nze nfaanana ntya kakati ekyo kijja kutuyamba ng'eggwanga ekyani byamukama biyimuyesanagana nze najja nti okukulira wano ani twogera ku byabwononefu mu ggwanga gwayogeraawo misango gy'abesigye yapanga emisango yali kaalo waliwo omwe yali awozesa omu omubbi n'aleeta omukyala gamutaddemu kalikoda yali ani oyo yali ani oyo sijjukira kaalo waliwo omuwala ze n'ekitengi ku mutwe ani yali awozesa bani abaguli mu mitambo kakati okuva olwo yaddako emabega n'olwekyo oyo naye ekiri kyayogedde ekyokukapinga ssente mu byobululu amawanga mangi amagunjufu naye tulina bukapinga ssente ng'okuba embooko mumanyi mulimu abantu tusooke kya ssente oba tusooke kujja mbooko mu bululu abaana bali mu kooti masho abeetaba mu bululu ng'otugamba bya ssente ebyo lwaki taboogera nti abange okutereza ebyokulonda abantu wetwogerera naategeka byakulonda ebibiina by'obufuzi tebikkirizibwa kutambula kati otugamba bya ssente biriwo ebinaasooka kyova nze bannayuganda bonna it is the scene of crime so luli yali poliisi kati akaalo kaffe kano ketwogererako ffe basajja bakulu nze nawe mmere akebugoye tulina okukasabira okawongewa katonda kimese atudda otunyumyamu atubuza ebifo emitala tulina okukasabira fe abava mu kibuga ekibuga bwe kityo bwe kifaanana kati okusomoozebwa okuli okunene eri eggwanga lyaffe nti abantu bobagamba
tumanyi okay parliament yakutte ku reallocation ne gwada ogenda ziwaloko leero mbadde tunulira mu report ya Ministry of Works olwaleero nga waliwo enguudo zetwagala okuzimba e Congo nga tugenda kusansanya $1,000,000 ziri 3 ziri 5 mu 5 million ki dollars nenga Uganda yakasasulayo $1,000,000 ku mutema gwayo yakasasulako 50% nenga omulimu ogwakakolebwayo gwenkana million 50% yakasasulayo dollars kuba 10 gwa mutema gwaffe twakasasulako 5 mu 5 naye omulimu ogwakolebwa gwa $1,000,000 8 tebakukkiriza kusala genda kulaba mu nsi eno nga tokkiriza bannansi genda kulaba dwaliro se gaggadde erizimbiddwa omweru kyerupe peneti wotadde sente z'omwiwa omuki waliwo eddwaliro eritusimbiddwa eddungi nogambako wali kangende ndirabe olaba nodiudiraba bulabi ne botwalawo drone okubewa ekifaananyi bajamingawo ekyo tukireke kyalulala naye ne botwawo ka drone nti okubewo naye nebeerabira nti drone yawo togyetaaga bw'obeera wano booti namasuba nebeerabira nti drone eriiso gyo teririiko drone naye nga tosobola nakubawo kifaananyi ne bwoba otuttewo drone naye awo otaddewo obutitimbe n'obutitimbe omuyitala azimbewo eggwanga waliwo omukyala bamuyita Amina akola ayagala kukola sukaali nolwamala omuwa sente z'ensi eno ne factory nejja nze ne factory nejja omuliro nikitava oku nebanga nti yajja kugula netuma biliyoni awo agenda agula ebikajja ebisoga byonna bimale abitwale akyoli twali na tata n'emu biliyoni 18 ebyo biri kalo kali akebugoye kimese wali awo netasubiri n'ekirevu kye subhanallah kakati nze nkubulira ebinene ebiriko ne budget gye twayisiza medi nkubuulira tujja kujjano ngayise emyezi 4 bagenda kuleetawo olukangaga lwe basasudde ng'abamukube bongedde bebe abaatyaka kakati kimaliriza nemaliza nga ngamba bannayuganda nti bino wammanga twabituseeko ng'eggwanga twatuuse kussa omanyi njaga honesty eyamba kussa nti ne ssente eziddukanya CBS eya mwami Kawooya mwe yalondera abakulu kati ssente zibasasula misaala sasula amazzi osasula abakozi osasula ebyuma bino nazo mulina kuzeewola ate nga temuzimuwola ku banka mugenda mu kisikuubo kwati ekyali banka yagala kubawa ssente kubanga amabanja gabagudde mu bulago ssente zetunakuŋŋaanya zonna omwaka guno tezigenda kukola kintu kyonna eza URA zigenda kugenda kuba tubanja Bank of Uganda yatuteereddeyo akabega etusasulirako medi twalemedde ogisasula $9 trillion story 89.2 eddakiika zino si nnyingi zibulekola essaawa 3 tugenda mu mawulire ensonga ebadde yeeyo twawere ku byabakama kuli akakiiko by'okulonda ate ne pulezidenti okuvumirira enguzi Kyankwanzi yatemetemedde mu bitundu ebifi 4 abakola babinyonnyodde bulungi. Omwambazi wina classic boutique etunda amasuuti g'abaami, etunda zi blazer, t-shirt n'empale ezaffe za bulijjo, etunda jacket, etunda tie, sako socks,
era wena classic ina akawowa akalungi akabami n'abakyala wena classic ina etunda emisipisa ko wallet ensawo z'abakyala nzo gye ziri ozisangayo esanga kye bayita travel bag osangayo ebisoka ku mizi batandawaya ina vest era wena classic ngazi ina edduuka lijjalubiza engatto ezako full sole ne half sole era bweba nga teweddeko zipo oba ensawo esobola okuzzaako zipo ezo ngedduka emisindira wena classic inane kitunda kofulu ziri empitirivu ngumu nnyo newegikuba amasasi tekutuka bagita abs bagamba nti nayo bazirina wena classic bali ku luguudo oluyitibwa Yusuf Lule Road era akutegeeza bali ku kizimbe kiyitibwa Garden City mwali ogwokusatu gyosanga wena classic akawoowo wallet byonna ebirungi bagula kuva ku balaza paka ku lwomukaaga gendayo agenda okuwasa amasuti gyegali ate ogula esaati ebayirina wala ojja gisanga oba ne nannyini patent oba nowa nannyini ku kyoguzeeyo omulimu gw'obulimi guzeemu obuzibu gulimu ebisumuza bingi munono mwemuli ekigambo ekiyitibwa enkuba kibuyaga ekyeya ekitta n'ebisolo kati insurance training college egambye genda ku insurance company nekuli okumpi bagambe tinjagala agriculture insurance ebirime byo n'enkoko zo n'ebisolo byonna obiteeka mu insurance ensi weetuuse gavumenti ya Uganda etaddewo enkola ey'abalimi n'abulunzi bayinza okuyita okufuna insure eno mu bwangu bagiyita agriculture insurance obaka buno kutusiddwako bakugambye waggulu aba insurance training college baagala nti genda gwe omulimi oba omulunzi osobola okufuna insurance y'ebirime ebyo oba ebisolo byo oba ebinyonyi byo. Jerusalem Institute of Health Sciences essomero eddene ate nga lya kyakulabirako mu Uganda yonna lisangibwa Lira. Bategeeza abazadde mwenna n'abaana mwenna abalenzi n'abawala nti mujje musome mu Jerusalem Ministries mujje musome ebyobusawo omuli okukebera eddagala omuli okukebera omusaayi omuli okutereka kyebata medical records omuli abanayambako mu theatre okulongoosa bino byonna biri mu Jerusalem Institute of Health Sciences essomero eddene lisangibwa gye bayita Elira bakuwa basoma bakuwa diploma mu clinical medicine pharmacy medical radiology health service management diploma mu nursing na so byonna ekwata ku byabasawo ne midwifery ate mu abayizi abeetaaga bursaries gye ziri era akutegeeza osomo lwabwe lutandika 15 July lwatandise ate lunaba lwatandika 15 July n'abapya mujje mwanirizibwa ayagala okumanya ebisinga ku bisimu 0766 55 7995 0708 738 759 kandi bali ku simu. Halo nemedi nga tunasimala okusimalirizaako katono kakati ekya parliament kuba oliagaye obibe noyogedde kituyogedde ku parliament ogyogeddeko yagemu musinza okutabulatabula ekya parliament nze ndowooza nti ekyabaddewo bwe bununuzi bwa parliament obwakasingiddewo ddala medi president bw'ajjawo ebyo bwa ambulance amalwaliro bridges ababakazi babadde bateeka mu budget babadde batumenya nga tubaga nti abaye tutayize eza roko nga baga nti nze amanya akalwaliro kange mwekali kitegedde mede tutayize eza atya akazino tuzigane nga nti ate bw'okuba na budget eno n'ogirwisa ate nze akange baakataddemu kati senga w'essingo bw'alaba nga boarding ye mukwanjula mweri ayinza n'obutalinda kuwoowa naganze embaga yanyumidde lubakyoya sobola okwebaza bali mu studio abo nebaza abantu bebukoto central ebali kondese bamala ani ono lubakyoya sebo enkulire sebo so mamese bamala nkwebaza nkoledde bukoto central era abantu eddoboozi kati liwulikikwa ogenze kusoma n'ogamba awo ti Uganda sete mwezi kituufu omubaka wa bukoto central setuzirina
nzi lwaki yamuli muneebuuzaamu President Museveni kukwata abasajja abakulu abakyala abakulu abantu olwatwala ekyankwanzi abasomese ku nsoola y'obulyako obubbi nga yina basobola okukwata bali mu makomera yamaze batwala kyankwanzi nga ekyasazo ekyeki kyankwanzi waliyo palamenti beyasesalinga nebaguba lwabubbi nga baminisita balamba bali kyankwanzi abajukira ekisanja okuvawo ekisanja sente zayitingana emyaka zayitingana kazi President Museveni ngansi lwakyoya sina ssuubi President Museveni anasobola okujjawo enguzi ng'amaze emyaka 4 tuyanzika lwakyoya ali ku simu alo ali ku simu Amadu bali kuweleza sebo bali kuuliza sebo ono Ssenyondo Robert Muvako kimwogezi wa Media Callers Association agamba ki Ssenyondo mwali mukwano gwo Javira Semwanga akutumidde mundabire bannabuyamba balonda kyapa mu ngalo abakolerera jjo twali mu kuteekayo bintu obimanyi naye bye tubaddeko byo bigoberedde esebo mbadde wali nkubuulira mukwano gwo ndowooza mbadde ngamba nti naye yagala kutegeeza ababaka nti ekituufu nga bwe baga nti gundi mwami gundi bwayogedde nti sente weeziri naye zibulankaniziddwa nnyo ate mmwe mulina zitaayiza mwe mutazitaayiza omusajja azikafula buli mbeera yonna nti agambye nti ababaka palamenti bamulemesezza beeyongeza ssente anti kakati yensobi gye bakola kakati olaba omuntu bw'akutega kana akatono n'atwala kingi mwami Medi era kati nekino njagala nkisabe mwami gundi oyo atera okwogera omusajja waffe ono wa Buganda mwami Kivumbi nti muddemu mulwane nnyo omusajja ono atuwe gavana wa banka sente zive mu nnyumba ye sente ziri mu nnyumba ye emyaka 3 yasalawo gyo yadde aganye n'okusayininga n'abayite mu nkukutu ne bagenda ne bateekamu ebibye byayagala era n'asayininga kikyamu mulwane embegayiridde nze Muvako kibalwane ali ku simu alo Allo, mkuru Medi. Wanji. Mahi wa barakatu. Wa alaikum salam sebo. Erinya lyange nze Sebunjo Umaru, sebo ngapanga ya mchifu disaru ngali Algeria Lukwago. Era nva mu kibiina kya Democratic Party. Lukwago jali. Oye kati mkuru Medi kampani. Lukwago jali. Wanji sebo. Lukwago jali Eliasi. Kati mkuru Medi. Kakati nze kinewunyisa. President Museveni nga agamba ekyenguzi. Mukuru Medi tuve mu byokugira bino nti abantu abamu bannayuganda babeeramu ne political excitement. Tosobola kulwanyisa nguzi nga gwe nnamba emu ate gwe gipromotinze. Olwaira ekyankwanzi bali ku ssente za muwa musolo. Kati gwanga omuntu oli myaka 8 ku 9. Eggwanga bakyaligamba ki? Bave mu buyinza bannayuganda balabe. Yanziza toyanza. Hello. Sebo. Wala kweza gwanga. Ani ono sebo. Ono kojawo mulangira musayi gwa Nupu Senda ule Kasenge. Agamba kyabe Kasenge. Abe Kasenge tuteno tubona na fufu mukuru Medi. Urugudo lwaffe balubu kaseera buli mwaka bakyafuuka kyakwekwasizaako simanyi. Ng'omaliriza. Nga mmaliriza ekyamazima waliwo omuntu ayogera ku kintu nga si yasaanidde okukyogerako. Gwe bw'oba n'okwata obukadde butaano n'obuwa abantu bakuyisize kyoyagala ebeera nguzi ne babanga buli kyoyagala okuyisa kyonna osooka kubayita n'ogera n'obayisaamu eggaali bakole kyoyagala n'obanga essaawa zino otudde n'abali b'enguzi kyokka obagamba kulwanyisa nguzi paalamenti yali yagobedda ekyamazima Pulezidenti Museveni abamwekanya okubanga yayogera ku nguzi essaawa eno. Tweyanzige jatumalize wanabo mwasibula kaije gole kumpi. Yes, edda okuyo kye twewuunya nti mwe Museveni talina kyatugamba tayinza kubanga alina abbi b'amabaati nga bonna okutandika bonna batudde eyo kati mbali mukubaganya kuki ayagala kwefula nga akutta kati Anita yafukamidde Evelyn Anite yafukamidde kati waliwo balala Medi bwadde ne ligambwako nnyini lyo bonna bano bagaye president yakulembera ne baalina
leka abeegambireko ekyankwanzi nga ali nabo badde batereeze ate bwana abongera mwanga sibula sewa mbagaliza ekiro ekirungi tuyanza okuva mu kitongole ky'amawulire ekisinga obunene mu